Ebirabo bino biweeka omwoyo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Agenda okuweebayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyo ekiro, n'addira ne kaliisi era ne yeebaza, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empyata ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Tulangirira okufa kwo, Ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo, tusaba olijja. Kale nno Ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama Ekereziya wa Bunyenkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Lewo III n'Omwepisikoopi waffe Pawulo Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwalulwa mu Saaseredooti ne mu Budyakoni. Jjukira abaweereza abo Simon Peter Kawooya, Viatori Muvunyi, Lawrence Mudduse, Mary Margaret Akurut, Harriet Babirye, Rose Namukasa, Eustace Lukwago, na bonna be tugenderedde okusabira mu kitambiro kino. Be wayita bave mu nsi bajje ewuwo, nga bafaananya omwana wo mu kufa, mubafaananye ne mu kuzuukira okwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeejo yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagiriye ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana kunamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza, wamu ne Mariyo Omuberevu omutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna, atuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patiri omuyinza buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna era n'ofunaamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe.